إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. oluganda lwetiibwa nibanyiza bitiibwa namwe nabatuuliza akaseera kano ak'ekitiibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tubaza omutonzi Allah tabaraka wa ta'ala nanyini buyinza w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukumye okutujja ku lunaku lwayita okutuusiza ddala ku lunaku luno biidhinillahi tabaraka wa ta'ala okuddamu okusinkana nate mu kusinkana bwe kuti biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Amatego olwaliro ga kitiibwa era tusobola owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agateremu baraka atukoleremu emirimu emirungi ate agikkirize Allah owekitiibwa tabaraka wa ta'ala. Mukaseera kano kennyini mukadde nga kano kennyini era biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tubaako ne betwejjukanya kwekwatagana ku sahih fadail al-a'mal, sahih oba sahihu fadail al-a'mal, obulungi bw'emirimu obutuufu. Amakulu nti nga obulungi obwo buli mu mulimu ogwo mwana bwattu butuufu okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Olwaliro tulina obulungi bwe tugenda okulaba insha allahu tabaraka wa ta'ala, oba tulina omulimu gwe tugenda okulaba era nga gulina obulungi bwagwo obutagambika, so nga ate obulungi obwo mwana wattu bulina obujulizi obutuufu okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Nga n'olero obulungi bwaffe betwagala okulaba bwe bulungi bw'ekigambo la hawla wala quwwata illa billah, bulungi bw'ekigambo la hawla wala quwwata illa billah. Ekigambo ekyo kikulu, ekigambo ekyo kinene, ekigambo ekyo kirungi, ekigambo ekyo kirina obulungi bwakyo nga tugenda okubulaba insha Allah tabaraka wa ta'ala. Ekigambo ekyo kitegeeza ki? Awalan, ekigambo ekyo ekigamba nti la hawla wala quwwata illa billah, nti tewaliwo amaanyi era tewali akyusakyusa mbeera zonna okujjako Allah tabaraka wa ta'ala. Tewali alina maanyi, tewali akyusakyusa mbeera okujjako Allah tabaraka wa ta'ala. Buli lwokyogera gamba nti la hawla wala quwwata illa billah, tewaliwo amaanyi era tewali akyusakyusa mbeera okujjako Allah tabaraka wa ta'ala. Ekigambo ekyo kanzun min kunuzil janna, mwana wattu gegamu ku muwanika g'omujjana. Allahu akbar. Era omuddu agenda kisangayo nga yakyogeranga, agenda kisangayo mu mawanika ge ag'omujjana Allah gagenda mu bunduggulako tabaraka wa ta'ala. Kakati era ekigambo ekyo kiri muzimu kwa dhikari ze tusoma nga tuva ewaka waffe. Tegereka, ekigambo ekyo kirina obulungi bungi obutagabe, naye mu bulungi bwakyo nti ze zimu ekigambo ekyo dhikiri mwa dhikari oba ze zimu ku nzijukira zetujjukira Allah tabaraka wa ta'ala nga tugenda nga tufulumye mu mayumba gaffe. Mukimanyi bulungi mwenna awatali kubuusabuusa nti buli lunaku tufuluma mu nyumba zaffe ne tubaako we tulaga ne tutambula ne tugenda. Kyo kiraba Uganda bitiibwa buli lunaku yaumiyan, buli lunaku tulina tufuluma mu mayumba gaffe ne tubaako we tutambula ne tubaako we tulaga ne tutambula ne tugenda. Naye muzimu kwa dhikari oba muzimu oba mu ngeri emu, mu ngeri ennyingi ze tulina okujjukira nazo Allah tabaraka wa ta'ala nga tuva mu mayumba gaffe tutambula tugenda gye tulaga, kyekigambo kino kitugesa nti la hawla wala quwwata illa billah. Tewaliwo amaanyi era tewali akyusakyusa mbeera okujjako Allah tabaraka wa ta'ala. Ekigambo ekyo yabange abooluganda mukimanyi bulungi nnyo nti nno kathirun minan nas,
nti bangi mu bantu tibamanyi ngeri gye bayingira mu mayumba gaabwe era tibamanyi ngeri gye bafuluma mu mayumba gaabwe wala hawla wala quwwata illa billah nosanga ng'omuntu ayingira ewe mu nyumba ng'alinga ayingira mu kabuyonjo ng'alinga ayingira emmanju nga omuntu omusanga ng'afuluma ewe mu nyumba ng'alinga afuluma mu kabuyonjo ng'alinga afuluma emmanju wala hawla wala quwwata illa billah kiki butateekayo birowoozo butateekayo maanyi butagoberera nkola ya nabbi na bulungamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalingako mu kufuluma kwe wakaawe ne mu kuyingira kwe wakaawe ombaka sallallahu alaihi wasallam so singa omugoberedde n'omanya yafulumanga atya yayingiranga atya ojja kusanga nti oli mu bulungi obutagambika bulamu bwo era ojja kusanga nti oli mu bukuumi obutagambika ojja kusanga nti oli mu birungi ebitagambika biidhinillahi tabaraka wa taala ekigambo ekyo la hawla wala quwwata illa billah tiwaliwo amaanyi era tiwali akyusakyusa mbeera okuggyako Allah tabaraka wa taala ekigambo ekyo mbagambye kiri mu adhikaari zetufuluma nazeewaka tumanya adhikaari nnyingi ezifuluma ewaka era nga bwe twaziraba era nga bwe tujja okuziraba insha Allah tabaraka wa taala naye muzimu kuzo ze zirimu ekigambo kino ekigambo nti la hawla wala quwwata illa billah era nga kino obulungi bwakyo bwogenda okutegeera insha Allah tabaraka wa taala kakati nayo bagambye nti abantu bangi bwe bawegendereza mu kuyingire mu mayumba gaabwe ne mu kufuluma mu mayumba gaabwe beewuunyisa kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yayinga afulumewo mu nyumba yafulumyanga kugulu kwa kkono alayhi salatu wassalam era n'atuyigiriza ensonga eyo yafulumyanga kugulu kwa kkono era ku bimu ku bigambo bye yasomanga ng'afuluma era n'abituyigiriza byebyo ne bigamba nti la hawla wala quwwata illa billah ebigambo ebyo byalinga ayingira ewe mu nyumba yayingiranga na kugulu kwa ddyo n'ebigambo bye tujja okulaba insha Allah tabaraka wa taala naye olwaleero tuli ku bigambo bino olw'obukulu bwabyo n'obukubi bwabyo bwe bulina ku mwana Adamu singa abeera nga abyogedde biidhinillahi tabaraka wa taala kati omubaka sallallahu alaihi wasallam beera musaale ennyo mu kubeera omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'obanga obadde tukimanyi nti buli lw'oyingira ewaka oyingira na kugulu kwa ddyo ofuluma na kugulu kwa kkono biidhinillahi tabaraka wa taala ng'ogenda okutambula gy'ogenda okutambulira okunywa riziki oba ogenda kusaala omukyala afulumya alina waalaga oba nakyali wahakadha abaana bagenda ku ssomero bone okomyewo buli lunaku mbagambye tulina gye tulaga nga tuva mayumba gaffe naye kyewuunyisa nti bw'otunira abantu n'oyimirira bw'oti n'otunengere abantu gye bava mu maka gaabwe engeri gye bafuluma mu nnyumba zaabwe engeri gye bayingira mu nnyumba zaabwe weewuunya n'ogamba bannange ebigambo by'omubaka biriridda wamuffe era obulungamu bw'omubaka buliridda wamuffe ng'olaba abantu wallahi nga bayingira mu nnyumba zaabwe ng'era nga bafuluma mu nnyumba zaabwe wala hawla wala quwwata illa billah kati ekigambo kino bwana wattu kirungi nnyo era kyandibadde kyabuvunaanyizibwa omwana Adamu okubeera nga akikwata oba nga okwata zikiri eno egenda okubeera nga tulaba insha Allah tabaraka wa taala ekigambo ekyo kiri mu hadisi ya Anas radiyallahu anhu hadisi eyo ogisanga mu sunan Abi Dawuda sunan at-Tirmidhi sunan an-Nasa n'ebitabo ebirala biidhinillahi tabaraka wa taala hadisi ya Anas radiyallahu anhu hadisi nga ntuufu biidhinillahi tabaraka wa taala omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba omubaka wa Allah tabaraka wa taala nti man qaala yani idha kharaja min baytihi omuntu yenna ayogera ng'afulumye mu nnyumba ye ng'afulumye ewaka ng'afulumiza kugulu kwa kkono n'agamba nti bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita watanaha anhu shayatin Abu Dawuda nayongeramu ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam bigamba nti fayaqulu yani ash-shaytanu li shaytanin akhar sitani egamba sitani jinnayo nga tugenda okukiraba biidhini tabaraka taala nti kayfa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya Allahu akbar lillahi alhamd bigambo bikulira bigambo bindeka bugana bitiwa kayfa laka birajulin qad hudi wa kufi wa wuqi wala hawla wala quwwata illa billah kakati omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam ramati omuntu yenna afuluma ewaka mu nnyumba min baytihi kharaja min baytihi afuluma mu nnyumba y'ewaka n'agamba tulabe nti omubaka yafulumya agakulu kwa kkono kw'ofulumya kanyolegere bigambo bino bigamba nti bismillah nfulumye ku linnya lya Allah tabaraka wa taala
bismillah kuwa Allah azza wa jalla anfuma mu nyumba yange eno tawakkaltu ala Allah nesiganidde Allah azza wa jalla wala hawla tewali akyusa mbeera wala quwwa era tewali wamaanyi illa billah okujja ku Allah tabaraka wa taala mukaseera ko kenyini ogambibwa nanya kugamba Allah ayinza kubanga yakugamba tabaraka wa taala oba malaika ba Allah subhanahu wa taala nga bamanyi bafawe bitibwa batunyonyola ensonga eyo ogambibwa nti hudita olungamizidwa wa kufita era bakumalidde wa uqita era owonyezeddwa watanaha anhu shayatini ezibera ziyawo zikulinze zikwesamba waliwo obujulizi obulaga nti shayatini zibera kumulyango nga zirinze okola ensobi yonna mu kufuluma oba mu kuyingira zikwatakinge mu kuyingira zikugwire ne mu kufuluma nazo zibeera nga zirinze ojja n'ekibinja ojja nazo kuva ebweru ziyawo zirinze zo zina okola okozi sobi mu kuyingira bwe pa nazo nga ziyingira oba mu kufuluma okola ensobi mu kufuluma ziri nga zikola ki nga zigenda naawe kati embeera bwe zifaanagana naye omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam nti shayatini zikwesamba ategedde shayatini zikola ki zikwesamba kati mu kwesamba kuli shayatini jinnaayo ebeeyagala okutuusaako obulabe muvanyuma olw'okwera nga oyogedde ebigambo ebyo enegamba jinnaayo nti owange obadde kino omusajja aluŋŋamiziddwa obadde kino omusajja awonyezeddwa ogamba kino omusajja gwe bamalidde tambula ogende tojja musobola ogitaddeko akazito naye nga bigambo gambe tibitwala wadde otuma lw'eliiso ng'obyogedde ebigamba nti bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah bigambo ebyo bikwate okuva n'olwaliro oba obadde tobimanyi bikwate insha Allah tabaraka wa taala bijja kukutaasa obiteeke mu bulamu bwo shayatini ezimu zijja kwesamba tezijja kuyingira mu nnyumba tegereka ojja kukuumibwa ojja kuwonyezebwa ojja kumalirwa biidhnillahi tabaraka wa taala omubaka kyagamba sallallahu alaihi wasallam ati ofuna mu nnyumba gamba nti bismillah otegedde abako nti bismillahi akhruj kulinnya lya Allah tabaraka wa taala nfuluma ngenda okunoonya riziki ngenda okunoonya ilmu ngenda okusaala ngenda okutambulako ngenda okukola ebyange naye nga bismillah nsoose okusoma linnya lya Allah tabaraka wa taala mu kufuluma kwange kati tawakkaltu ala Allah ay fawwadtu jami'a umuri ilayhi subhanahu wa ta'ala mwesigamidde Allah tabaraka wa ta'ala era ensonga zange zonna ez'obulamu bwange zonna nzizizza eri Allah tabaraka wa ta'ala fawwadtu ensonga zange zonna nzizizza eri Allah tabaraka wa ta'ala ne mwesigamira otegedde kanogamba nti wala hawla wala quwwata illa billah tewali wakyusakyusa mbeera tabaraka wa ta'ala okujjako ye era tewali wamaanyi yenna tabaraka wa ta'ala okujjako Allah azza wa jalla kati mukaseerako kennyini nga wakogera ebigambo ebyo ebigamba nti bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah nga wakabyogera ng'ofulumye wakabwoti ofulumiza kugulu kwa kkono ofulumye ogaddewo oluggi oba bakwolekeddeko nakino neyogera ebigambo ebyo mukaseera kennyini w'obyogeredde yuqaalu lahu ogambibwa abasharaha bagamba nti Allah yakugamba oba malaika yakugamba ogambibwa nti kufita ay surifa anka shar kufita bakumalidde omaliddwa wala hawla wala quwwata amakulu nti ogibwako ebibi ebikyamu tojja bisanga ebizibu tojja bifuna tojja sanga bibi surifa anka ashar ebibi bikyusiddwa ne bikugibwako ne bizibwa ewalala إرغم التي ووقيت أي حفظت عن الأشياء الخفية عنك من الأذى والسوء أما قلت ووقيت إلى أقومي بوا حفظت أقومي بوا أقوم bintu byonna ebyekwese okuva mu bintu byonna byotasobola kumenya ati bisobola okutuusako obulabe okuva mu bintu byonna byotosuubira nti nno kyandivaamu obulabe gy'oli byonna bikuwonyezeddwa okuumibwa okuva mu bulabe n'obubi wala hawla la quwwata illa billah bannange ebigambo kibiina bibitiibwa ebirungi bwe biti era ogambibwa nti hudiita oluŋŋamiziddwa amakulu nti oluŋŋamiziddwa ila tariqi alhaqi wassawab eryekkuba eggolokofu eryettuufu
حيث وقفت على تقديم ذكر الله تبارك وتعالى مكسيرا ويمري الدنغو فرما نغا أجكر الله تبارك وتعالى ورنغم زدوا تقريكا era ogenda kusigala ng'oli mulungamu mu bigambo byo mu bikolwa byo mu mbeera zo hudita olungamiziddwa aloko olungamiziddwa mu bigambo byo olungamiziddwa mu mbeera zo olungamiziddwa mu bikolwa byo hudita la hawla la quwwata illa billah kakati ebigambo byo byogera ebyo bwe bulungi obulimu obwo onyezebwa ebibi era okuumibwa okuva mu bibi byonna ate era n'olungamizibwa wala hawla wala quwwata illa billah kati sitani zibeera waawo nga ziwulira ebigambo ebyo ng'obyogedde ategedde zibeera waawo zonna nga zeeswanta kati mu kweswanta kuli zibeera waawo ombaga gamba nti watanaha anhu ay ba'uda anhu shayatin shaytan zina zikwesamba tizangadde kuida ng'ojjukira Allah tabaraka wa ta'ala zo zikwesambira ddala zigwa n'eri nezoda wuli zitabula ne zigenda kati la hawla wala quwwata illa billah shetani ebe yagala okweta olugezigezi amaze kwogera ebigambo ebyo ezikuvuddeko kati emwe yagala okujja okulumba kati jinaye egigamba shayatini jinaye egigamba nti wange obadde ki wange gwe sitani jinnange obadde ki kaifa laka birajul obadde ki n'omusajja omusajja oyo obadde ki naye tokyamulinako maanyi tokyamulinako busobozi omusajja atupuluseeko naye gyase bapuluseeko nakwogera bigambo kibula banne tubeere nnyo basaale tubeera mu nkoligo za shayatini ebbanga lyonna naye ozipulukako otya oziddukako otya na bigambo nga bino ng'oveewo mu nnyumba so Allah tutasa tabaraka taala emugamba sitani egamba jinnayo nti owange sitani jinnange nkugamba nti omusajja oyo omubeeredde ki ma kaifa laka birajul ogenda kumukola otya amakulu nti tosigazza maanyi gonna tokyamuyinako maanyi gonna wadde obufuzi bwonna omusajja oyo lwaki kadihudi bidhikiri llahi tabaraka wa taala alungamiziddwa eri okujjukira Allah subhanahu wa taala wakufiya sharraka ate awonyezeddwa amaliddwa ebibibyo tebigenda mutuukako Allah amumalidde tabaraka wa taala obutatuukibwako bibibyo gwe sitaani obutatuukibwa kubuzaabuzaako kulimbako nafutwalyo na nsaalwayo gyolina ku baanaadamu ebyo byonna bimwonyezeddwa tojja bimutuusaako wawuqiya min makirika wa kaidika ate era mwanota akuumiddwa awonyezeddwa okubuzaabuzaako ategedde n'olugezigezirwo n'okubuzaabuzaako kwolina eri abaddo kwonna omuddu oyo kumwonyezeddwa byonna bimuvuddeko kasayogedde ebigambo bigamba nti bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah ebigambo ebyo byangu bikwate manyirazo w'ekitiibwa bikwate muganda ngo w'ekitiibwa okuva n'olwaleero bw'obanga obadde ofuluma mu nnyumba yo nga tobyogera tandika okufuluma mu nnyumba yo ng'obyogera ze zimu kwa zikaali zetusoma nga tufuluma mu nnyumba zo nnyingi weeziri omubaka zeyatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam naye ezimu kuzo ate enkulu ddala zeno egamba nti bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah tegereka nga butegedde amakulu ago kati obeera owonyezeddwa era gy'olaga alhamdulillah obeera mu butangaavu obeera mu kulungamizibwa obeera mu kuwonyezebwa obeera mu kumalirwa bidillahi tabaraka wa taala ya akhi alkarim eddwa zino bambi ziyige eddwa eno bambi ddala oli mu kasondo olwaleero ogikwate oba kale giwandiike ekapapula oba ofuluma nga tonnagikwata ng'ofulumye oti waka giya akapapula ogisome osooka olinnya emmotoka osooka olinnya takisi osooka otambule ng'omaze okugisoma bidillahi tabaraka wa taala egamba etya bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah obulungi bw'ensonga eyo mu butegedde biidhina tabaraka taala ate nga obulungi obwo butuufu okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam وبهذا القدر كفاية تجاكم إن شاء الله تبارك وتعالى فقط تريدوا كبيران تلبا كبرون يريدوا أبدا إن شاء الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم